Balamusizza bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubaale, nze ndiwo okubaweereza era mbaaniriza ku YouTube channel yaffe eno Nalubaale the Divine. Ne mbebaza okwekuumira ku mukutu na byonna bye musobodde okutuusaako engalo n'amaanyi gammwe gonna. Kale nno olwaleero nzize twogeremukko. Mutuufu ebyokwogera tulina bingi, naye abakulu babuuza nti byonna bye nzize mbasomesa mwakozeewo ki? Era eriyo abakulu abali very against okubanga mbasomesa. So muteekeddwa okuba nga mukozesa bulungi ebyo bye mufunyeewokko, kireetere abasigadde okukkiriza nti okusoma ddala tukwetaaga n'obujjumbize na buli kimu. Olwaleero njagadde tutunuulire ekibuuzo ky'ono omuzzukulu. Abuuza, maama, neetaaga ssente mmeka okutandika ensonga za Lubaale? Kubanga baŋŋambye nti ndabika ndiko Lubaale. Nina bino ebirooto bye ndoota, nga mbuka mu bbanga, nga ntambulira ku mazzi, naye mbadde njagala nkole ensonga za bajjajjange. Neetaaga ssente mmeka? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo okukibuuza kubanga y'embeera eyatuteekebwako era y'embeera gye tuzi tutambuliramu. Naye baana bange, ekibuuzo ekyo kizibu nnyo kyakwanukula olw'ensonga nti Lubaale bw'ajja okkuluma takulanga ssente z'oyina, era gwe tosobola kutuula wansi n'ogamba nti okkola Lubaale wange neetaaga ssente bweziti, kubanga tannakugamba nti yayagala ssente. Ssente kikulu nnyo mu bulamu obw'ensangi zino, olw'okuba nti ebintu tugula bigule, eŋŋendo tutambula ntambule, okugenda gye tugenda okukolera ensonga, ezo zonna ssente ziba zeetaagisa. Naye ate omulamwa omukulu si gwa ssente nga tukola ensonga zino. Bajjajjaffe abo kye njagadde mumanye nti ekisooka bali unique mu kikula. Buli omu yakula bubwe era n'ensonga za buli omu zaakula bubwe. Tosobola kutuula n'ogamba nti ssente bwe ziti zisobola okukola Lubaale olw'ensonga tomanyi Lubaale gw'oyogerako, tolina ky'omumanyiiko. So you can't estimate nti ssente bwe ziti. Maybe ezizo nga ggwe omuntu nga bw'ogamba nti facilitation, kulinnya mmotoka, kusula, kulya, like this other stuff bye baweetaaga, naye eza Lubaale kiba kizibu okuziestimatinga. Kale nno njagadde nzije mbaanukula ekibuuzo kino kubanga nkimanyi bangi mukyebuuza. Mwebuuza ddala bwe mba okukola Lubaale yeetaaga ssente mmeka? Kye njagala mmanye nti Lubaale asobola okwekolera ssente ze zonna, 10,000, kakadde, bukadde, buwumbi, ezo ssente amanyi okuzikola. So bw'otunula mu nsonga za Lubaale ne weeraliikirira olw'okuba olaba nti ensawo teriimu ssente, kiba kitegeeza okyabulamu okutegeera ky'okwasaganya, okyabulamu okutegeera ani gw'odiiringa naye. Weetaaga okwongera okukenkuka mu ekyo ky'okolagana nakyo, kubanga Lubaale bw'aba ayagala ensonga ye ekolebwe ne bwe ziba ssente mmeka azireeta, ate endeeta gy'azireetamu teri awo nti eri well defined nti ojja kugamba nti oba zinaava buvanjuba oba bugwanjuba oba bukiikakkono oba bukiikaddyo, wabula yaleeta ssente n'azikugondomolako awo ne weesansabaga n'ogamba kiki kino, naye ng'ayagala okukola ensonga ze. Ebibbo ebyo bye tuteekawo
bye tujja tuteekamu ssente z'abajjajja. Ssente ezo zikuŋŋaanira omwo zirime nti okukola ensonga z'abajjajja. So nga tonnatunula mu nsawo yo okumanya ssente zirimu, beera munyiikivu mu kuteeka ssente mu kibbo ky'abajjajja oba mu nsawo y'abajjajja. Make it a habit nti buli lw'ofuna ssente olina omutemwa gw'otoolako n'oguteeka mu nsawo y'abajjajja. That way kijja kwanguyiza nti singa bukeera enkya ne bakugamba nti batwagala mbuzi yaffe oba nte yaffe oba nnyumba yaffe, you have less to contribute. Ezisinga baba baziina mu nsawo yaabwe. Baba baziina mu nsawo yaabwe. Naye abamu ku mmwe mwateekawo ebibbo, mwateekawo ensawo, byafuuka nga bifaananyi waka, munaatera biteeka mu kasasiro. Temufukamira nafukamira kugamba nti oba musabe muteekemu ku ssente, kasita mwabiteekawo embeera n'etereeramu ne mubyerabira. Kati ate mulinda embeera lw'eritabuka olwo mutandika okweraguza, nagenda egindi ne bampa ekibbo naye bakyabaaki, ekibbo kiri kinkuba obugayaavu, buli lwe njagala okuteeka mu ssente neerabira. Really, bw'oba ozeetaaga nga teweerabira. People, you should develop some kind of discipline. Mwetaaga okubeera n'empisa ate mwekubirize. Kubanga kati tukuze, lubaale taluma muto, tukuze. Kati bw'ona olindanga okugamba obugambi, amale kukuba, amale kulumyamu bwavu, olyoke ojjukire nti ekibbo ky'abajjajja bannaye ndudde okiteeka mu ssente. Excuse me. Bw'otyo nno bw'ogamba buli kiseera. Naye make it a habit. Ogambe nti buli lwe nzirayo ewaka, olumala okutuuka ewaka bwe nti nennywa oba ku mazzi oba ku juyisi kyonna ekiriwo, ne ŋŋenda ne nnaabako. Oluvaayo mu kunaaba nsookera wali mu bajjajja kwegayirira. Bwe mmala okubeegayirira ne mbanjulira bye tukoze olunaku, tufunyeewo ssente mmeka, ne mbawaako ezaabwe n'endala zonna ne nzaalokeetinga bulungi. Awo ne ndyoka ntandika okukola ebiddako. Nti oba si kyo bwe ntuuka ewaka akawungeezi ne ŋŋenda ne nnaabako ne nfumba, ne mmala okufumba ne tulya. Olumala okulya ne nnyambala engoye z'abajjajjange ne ŋŋenda wali ne njogerako nabo. Oluvaawo mba nnyingira buliri. You need to develop a discipline. Ekkwasaganya ne bajjajja eyo gy'otogenda ku breaking ate maintain it. The only way gy'osobola okugamba nti nakola ekintu bwe kiti ne nkifunamu is by repeatedly doing it. Togenda kugamba nti nasimba omuti ne nguleka eyo and then I returned a few years later nga gwakula ne gugejja. Nedda bannaye si bwe bakola. Oguceekingako, ogufukirira, oguhuulira omuddo, ogufaako, ogulowoozaako, ogulabirira. That is how you're going to gain from your efforts z'oteekamu mu nsonga z'abajjajja. So si kukola bukozi n'oleka eyo and the next thing olowooza ebirala bijja kwekola byokka. Nedda. That way ojja kwesanga nga otambula miles 3 ate n'odda emabega miles 5. Okakala ne wali oyiseewo n'oddayo ate n'otandika buto. N'oleetera okubeera nti abantu abali mu zino ensonga z'ebyobuwangwa olabanga abatakola just because bwe wagenda ewoono n'akubulira ebyokkola bwe wagenda n'otereeramu n'obivaako. Kati bwe wabivaako embeera n'eddamu n'ekkuba. Kati jjukira oluusi walekayo amabanja. Kati embeera bw'eddamu okukuba toddawo oyo ogenda wa mulala. Kati omulala ng'akugamba bye baakuwa eyo byali bikyamu. Byali bikyamu ye byali bitya. Bireete ng'obitwalayo ng'abiraba ng'akugamba tukole ebirala. Bino baabikola na bubi bwe bati si bwe balina obbikola. Ng'oyo akusuuza ebyo nga naye akuwa nga naye oddayo ng'otereeramu era ng'oddamu olagajjala. Bw'otyo okukakana nga ogenda obuna buli wamu era nga otereerangamu katono bw'oddayo bw'otereeramu bw'oddayo. Like all the time nga gw'oli awo tosalawo kiki ky'oyagala mu bulamu bwo. You're not committed. Tolina ky'oyagala kukola n'okituukiriza. But when it comes to money,
ssente ezikola ensonga z'abajjajja ezo ezibeera mu bibbo ezo ze zitandikirwako n'oyongerezaako. Olaba otya nga bajjajja bakusabye ente ya bukadde 3 n'ogenda okubala mu nsawo yaabwe nga balinamu obukadde 2,800. How would you feel? Kugamba owulira nga otikkuddwa, owulira nga oba olonze na nnonde naye nga it is you who has been saving that money. So banaye mbakuutira musevinge ssente. Saving mu accounts zammwe in different institutions is very good. Naate zino ez'abajjajja nungi nnyo kubanga in such emergency situations engeri gye ziri strict zibeerawo zo nga tonnagenda wa muliraanwa mugamba nti bonnange empolaayo ez'akawunga kusookera ali mu kibbo ky'abajjajja n'obasaba bakama bange leero tetulina nno kyakulya bazzukulu bammwe bagenda kusula njala tusaba mutuweeyo ku ssente. They will give you that money. Ate tobeewolaako kubanga okolawa gy'ogenda okujja ezibasasula. At the end of the day be bakola kati ng'omugamba yaakole ate gwe omusasule. Is it realistic? So musabe busabi omugambe jjajja nsaba ku ssente, but ekyo kirina kujja mu biseera w'ogambira nti mu butuufu binkutte to the maximum, siina we ngenda kwekubira nduulu kangende ewa jjajja nfukamire musabe ampe. When it comes to their issues okubanga zikolebwa, buli lw'otunulanga mu nsawo nga jjajja alina kyakugambye okukola nga temuli ssente, gwe sigala ng'oli mukkakkamu. Kubanga si buli kiseera nti empewo bwe zivaayo ne zoogera nti njagala munkolere kino nti kiba kyakukolerawo essaawa eyo. Oluusi ekiseera kiba tekinnatuuka. Mukoze ebintu bingi naye nga si mu biseera byabyo. But just because wafunye obubaka then nofuna this person asobola okubuyinterpretinga oba gwe wennyini n'obuyinterpretinga n'olaba nga ekyo kiteredde kiwedde osobola n'okukikola kubanga olina n'obusobozi. Kubanga olina n'obusobozi so ne weesanga nga okoze ekintu nga kibadde tekinnatuusa ne kibeerawo nga kiri very redundant n'ogamba kino nga tekikola so nga wakipapiddemukko. So that is one of the reasons lwaki ate oluusi ebintu ebimu bajjajja basooka ne bagaana otuwa ssente kubanga bakimanyi nti when they give us money tukola, ffe tuli bakozi. Bye tulina okukola ne bye tutalina kukola kasita babisiinyaako ekyo kiba kyakukola. Basiinyaako obusiinya nga kyakukolebwa kubanga ssente weeziri. Naye tutunuulira issue ey'okuba nti okola ekintu ekituufu ate mu budde obutuufu, right timing. Kubanga gino emikolo gye tukola tetukola bukozi, tugikolera wamu ne bajjajjaffe. Emikolo gy'okusobola okutuukira obulungi tulina ogikola nga giraiminga bulungi ne bajjajjaffe. Ne tubanga eno tuli mikolo gy'abaana nga nabo eri bali mu mikolo gy'abaana. Nojja kubeera awo oli mikolo gy'abaana ate bo nga bali mu gy'amayembe. Why? Kubanga mu budde wali olina okukolera eby'abaana, you are very reluctant. Kati bamaze kuluma kati opapa jjajja guli omwaka nga guggwako naloota bweti ne bwenti nemanya nti abaana bammanja kaakati awo twali bize nga bw'obimanyi ate naku nkulu ate abaana badda ku masomero kaakati jjajja mbadde nzize tukole ku nsonga z'abaana so nga bali baabimala dda bali ku birala. So people njagala musseeyo ebirowoozo nga mukola byonna bye mukola. Know who you're dealing with. Owulidde ssente kikulu naye si ze zigenda okukulembera. Ezigenda okukulembera y'ensonga y'abakama baffe kiki kye baagala okole. If it is the right time ne ssente ojja zifuna ezigenda okukola ekyo. Twagamba nti bwe tuba tugenda okukola ensonga z'abajjajja tetwewola. That is out. Tuli mu kusasula mabanja ate nga twewola mabanja. We don't. Tulinda bwe kiba nga kye kiseera ekituufu
bo bajjajja baleeta obusobozi bwabwe. Somehow they provide. Obuzibu bwajjiraawo wokka we mbagamba nti the problem comes in nga they've provided, gwe n'osalawo ssente ozikozesa ebibyo. Ozikozesa ebibyo by'oyagala. Ne weerabira nti waliwo ensonga eri mu ddiiro eyeetaaga okukola ate si kyokka nga baagikulalika n'ogikulalika. N'osalawo osooka okola ekyo gwe ky'olowooza nti kya mu bwangu. Ekyo kibanyiiza era bwe kitandika okukulumya obwavu kisobola okukulumiza nno ddala ne wejjusa n'okwejjusa lwaki wakwata ku nnusu yaabwe. So tugambye nti bo bajjajja balina obusobozi obunoonya ssente zikola ensonga zaabwe. Gwe ky'olina okukola kubannyonnyola nti bakama bange ensonga nkitegedde naye nsaba mumpe obusobozi era nze wenfunira obusobozi ensonga ngenda gikwasaganya eyo nkikole. And be true to your word nti bw'ofuna ssente ogenda kikola. So si kufuna ssente ate okiteeke ku pending kigira kirindako katusooke tumalirize eno embaga. And the next thing embaga egootaanye buli kimu and you like bajjajja si balungi, bajjajja babi tebalina kisa. Naye boolaba tebagendera ku byaffe. Ensi eyaabwe etambula bulala nnyo, tetambula nga yaffe. Ate ffe tuli ku ludda olw'okweguya, ffe tuli ku ludda olw'okwegayirira. So it is up to us to be true to our word, to be fulfilling, nga bwe tusalawo nti kino kye tugenda okukola ddala tuba tugenda kukikola ate nga tukituukiriza. So si kuba kwenya. Era njagadde mumanye nti bajjajja ebyo byonna bye tulowooza okukola they are very good at everything. Buli kimu batusinza, buli kimu. So bwe tumala okumanya ekyo ffe tubeera bakkakkamu. Kiba kitegeeza nabo bajja kujja gye tuli nga bakkakkamu. Ne tubeera beetowaze kituyambako okuba nga tujja kukolagana obulungi nabo. Ne tubawa ekitiibwa kyabwe ne tumanya nti naffe tujja kutambulizibwa mu kitiibwa ng'ekyo kitusaanidde ng'abantu. Kubanga mubamu empewo olwekuba omuntu n'ogamba yii ate ng'ekisussizza. Temubaliddemu ddalako abuntu omusajja bw'atyo Ssemaka omulamba emunywesezza omwenge n'emusuula ku kkubo naye ng'ate ekikoze ng'emuleetedde okuswala munnange. Ng'emuleetedde okuswala ate nga talina kyakkola. So bwe tutyo nno tulina okuba nga tukulaakulana mu ndowooza ne mu bikolwa. Eri ggwe ssebo ow'effumbe abuuza ssente mmeka ze weetaaga okusobola okukola ensonga z'abajjajja, ssente ezo teziri definite. Ensonga enkulu yakwewaayo okwo n'omanya nti kati neewaddeyo okukola ensonga z'abajjajja. Era n'obasaba n'obabuuza ani agenda okukulembera mu nsonga ezo. Era bwe bamala omukulaga n'otandika okutambuza ensonga ezo step by step. Kubanga it's not like nti bw'obeeramu ne miliyoni zo 10 mboola ogendagenda omukola erubaale mu wiiki emu abe ng'awedde. No, ekyo tekiriiyo era tekijja kubaayo kubanga munnange lubaale maliba buli omu agambala bubwe. So bwe kiba bwe kityo kiba kitegeeza nti togenda kubeera na definite answer ku bbanga ki yogenda kumala ng'otambuza nsonga na ssente mmeka z'ogenda kwetaaga okutambuza ensonga. Okay? Kansubire nti mubitegedde bulungi era mujja bikuumira mu mayinzi zammwe. Tugambye okuteeka ssente mu nsawo y'abajjajja kikulu nnyo. Kitwongeramu amaanyi kubanga baba bamanyi nti olwo tukola era bamanyi nti bwe bakola nabo bafuna omugabo gwabwe era omugabo gwabwe gugenda mu nsawo yaabwe. Ojja kurealizing at one moment nti buli lw'oteekamu ofuna
era weeyongera okufuna. Kale mbaagala nnyo akuume atakuumira mpeera weewaawo. No njituzza kabaawo yabadde ayagala kukwata ku ssimu. Yali agala dda.